Leero mu byafaayo mu masonsole. Lwali lunaku nga luno ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa May omwaka ogwa 1948 Paalamenti ya South Africa n'elonda omukulembeze Daniel Francois Malan. Okulonda kuno kwaleetawo enkyukakyuka ey'omuggundo mu ggwanga lino era eno ye yali entandikwa y'obusosoze mu langi mu ggwanga eryo. Omukulembeze ono yali alondeddwa Daniel Francois Malan yali ava mu kibiina ekya United National Party. Ekibiina kino kyalimma mu kusosowaza obusosoze mu langi. Mu kiseera kino waliwo ebibiina ebirala ebyali bivuganya omwali ab'ekibiina kya United Party ne National Party era nga bano bonna endowooza zaabwe zaali zezimu nga bonna baali bakkiriziganya n'ekyobutakkiriza baddugavu kwetaba mu nsonga za byabufuzi. Bano baakola kyonna ekisoboka okulaba nga balemesa omuddugavu mu ggwanga eryo okwetaba mu nsonga z'ebyobufuzi ko n'okulemesa abaddugavu bonna okufuna eddembe lyabwe okukozesa ebintu ebimu omwali n'okutuuka ku bifo ebimu mu ggwanga. Enkola eno yatuuka ku ssebbi ennyo era nga wano abaddugavu baatandika okubanja n'okulwanirira eddembe lyabwe mu nkola eyamanyika ennyo nga eya apartheid. Is it really such a crime for a guy to spend his time at the local? Wano abaddugavu baabaliisa akakanja okutuukira ddala mu mwaka gwa 1994 ekibiina kya African National Congress lwe kyawangula okulonda kwa bonna era nga Nelson Mandela we yajjira mu buyinza. Leero mu byafaayo mu masonsole.